selective. Be selective. Si buli omuntu ogenda musanyusa. Ademe kujja kukokolima luyale berenge embate bwekera, omulala berenge endiga ekaba, omulala ngenti. No. Oyo mwala wamulabye yagambye. Nyashyo. Oyo nno singa nabadde nina obuyinza nandi mukubye bukubi. Nandi kubye mukube ne mugamba nti abantu bayimba balinze bayimbi nawo ojja otutawanya. Yabadde akola ki? Ngayo anyumya. Bintu bye yabadde anyumya nga agerezaamu abantu embeere yaliwo. Ogambye Lutalo yayimbye nga Lullaby. Ono yabadde ayimba nga ki? Nga bomanyi mbata gye bagobe weekera. Wagamba nti agenze mu show ya Shakira amanyirawo. Amanya kyagenda okulaba. Ngenze kulaba buseegu. Bwagenda mu ya bugi. Omanyi ngenze laba nude. Champisiza bugi. It is omuntu okwagala okufuuwa. N'agayuula amagulu n'agawanika eno. N'agagayuula n'agateeka eri. N'akutama n'olaba empataanya. Empataanya z'abaana zonna tuzirina. Era buli omu bw'omutunule buli omu tumanya empataanya era ye ne baba bataddeko face ne balaga bulazi empataanya tumanya nti empataanya ya muyimbi gundi naye empataanya ya muyimbi gundi. Mu byonna se empataanya zitambula. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine mpise mbyeze sembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuwerako n'amateeka. Jalia n'ampa motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamanyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okumpa emmotoka. Tubamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono. Genda mu ba Alika Rentals. Balina emmotoka eza luxury, ez'akabi, eza buli mutindo gw'omanyi nga swagga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi. Buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sala zino sonde za Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki mpya. Lunaku lulungi nnyo ddala twakatandika wiiki yaffe eno tukyali mu mwezi ogw'E11 ye Novemba. Njagala okubabuuzaako n'okubaagaliza wiiki ennungi eno etandise. Abazaaliddwa olunaku olwaleero happy birthday to you. Mwebale kubeera ng'ate mwongerako omwaka ogwo. Mukama tumwebaza olw'obulamu bwammwe. Yes, happy birthday to you. More years of happiness, love and care. Byonna tubibasabira. But November babies, how are you? My girl is also a November baby. We are 26th November. So, but November baby, to celebrating awamu nammwe, birthdays ammwe. So, tuliko Executive Media, it's a Monday. Subscribing, liking, sagala kujja wano sibajjukiza nti Executive Films egenda kubanga etandika obudde bwonna. Yes. Shami Manja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja. Onako remanda embeera wano ne Mzee Kagato nga tuwayawayamu n'ebyafaayo ebiri mu music ne mu sectors endala. Naye olwaleero tugenda kubeera nga atema ku shows gye yabaddemu ku Lwokutaano ye ya David Lutalo. Twogereko ebintu ebimu ku bye yalabye na biki ebyaliwo edda. Na audience ya David Lutalo eri etya n'okusinziira ku ki ekyabaddewo. Yes. Bubbles Beauty ba sponsors bange wano bakola ku nsusu n'ofaanana nga nze oba n'ofaanana nga Muzeeyi. Kitegeeza kintu osobola okufulumako ebweru nga toyina makeup naye nga you're glowing and you're looking good. Yes, okufaanana obulungi si kwambala makeup. Wabula omukyalo osobola okutambula ng'otaddeko butesika gloss n'ofuluma ebweru naye n'osigala ng'olabika bulungi. To all those abataagala nnyo kwambala makeup, please try. Nammwe abambala makeup olw'ebizibu ebimu nga embalabe, namakula, muyina zirashes, muyina enkanyanya, ennyafa ze zifaanana zitadde. Omuntu wabeerawo ng'olaba ng'eyayatika. So, musobola okubeera nga mwekwata ba Bubbles Beauty awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106. Gendawo oba ennamba yaabwe osobola bakubirawo ku nnamba yaabwe weri eyitawo awo ku squeeze back yaabwe
obeere ng'ate obanoonyako. Ali Car Rentals andooze bwe mba mwogera kuba mukulekere mukulekere omuyiseewo bannange Ali Car Rentals kozi abeerawa ekigambo kyabalema ekyo abeera Massachusetts e Boston apangisa emmotoka ennungi zonna eza luxury. Tobeereyo ng'olina family day out, tobeereyo nga mulina omukolo, tobeereyo nga mulina gye mwagala okugenda ne mutapangisa mmotoka ezo. Abali e Boston very soon ajja kubanga na wano azituusizaawo ate era bwe ziba zizze muleme bane tuwagire nnyo bannayuganda bannaffe nga babaddeko bye bakoze ajja kuleeta emmotoka ezo mmwe abava kuno wabadde nga bino bazikimeeyo ate ovuga mayiro 208 ate ogenda okukima emmotoka kati zijja kubeerera ddala wano mu kibuga wakati Ali Car Rentals nga ziri ebika byonna by'oyagala ng'ogenda kukyalako oba olina day out ng'oba mugenda ku mikolo oba ekintu ekirala kyonna mujja kuba nga mutambulira mu mmotoka eza Ali Car Rentals ate nga ziri ku miwendo mirungi so nga ate ziweesa ekitiibwa. So yoyo Ali Car Rentals n'akalango mwekali omwo mukaagala nnyo nkimanyi era mwebalire ddala okubeera nga temukaagala. Emmotoka nga bagigabagabanye emmotoka eyo. Emmotoka ya Jali abagigabagaba. Ali emmotoka ogirabako abantu emmotoka ya Jali abagigabagaba. So n'olw'ensonga Ali tukwebaza okubeera nga naawe oli omu ku baasalawo n'obeera nga otukkiririzaamu n'otuwa ku bizinesi tubeere nga tetukola naawe. Byonna by'okolera bamuzeeyi Kagato basiima basiimira ddala. Edduwa baziweereza nga mpitirivu nnyo era Mukama kutuwangalize. So n'olw'ensonga eyo njagala okubeera nga neeyongerayo okusiima basponsors bange okuli aba Atlantis Plasm Designs. Omukulu oyo producer simanyi yatukola atya naye twali tusabye atukoleyo kapagola. Si mu bubi oba omukubireko omuti we wano atukoleyo pagola kuba akola pagola ennungi okukosa okubeera nga ayokya enzigi ayokya amadirisa ekyuma akikolamu design gwe gy'omugambye ateeka ne design ku balconies ezo balcony so gwe beera nga kati gwe kyuma kyonna gamba nti njagala kikola design bweti wabyo bimulekere gwe ebisigadde tambula ogende gwe muwe ennyumba yo nga nzigule agiggale muwe ennyumba yo nga bagiggala naye nga bubi agikuddize nga bagiggadde buki bulungi olyoka okkirize ni muntu wali abantu abayina wano so n'olw'ensonga eyo abo aba Atlantis Plasm Designs abo mubeere ng'ate mubanoonyako mubeere ng'ate mweyagalira ddala. Salman Junior School esangibwawo ku Kamoga House e Lubowa beera ng'otwalawo omwana wa ayige ebyensi ayige n'eddiini. Yes, omwana aviira ddala mu kindergarten ng'eddiini agisomye awo nno omwana wasobola otutuulira P7 ey'Oluwarabu era bo balinawo omuzikiti ku ssomero okwo era balinawo section y'eddiini kw'ossa n'ey'Oluzungu. Beera ng'ate era naawe obeekwata. Mu maaso awo teweewunya nnyo nnyambaza be ba Mimi's Glamour Palace be bankolako buli wolaba nze wano obukaya babusuubuza kw'ossa n'okuba nga batunda kamu kamu. Eshariya zonna bwezi weeziri ne hijabu n'engoye endala 2 pieces buli kyolaba nze wano nga nyambadde aba Mimi's Glamour be baba bankozeeko. Gwe nno naawe anoonya shariya z'abaana ekisiibo kinaatera beera ng'ate abaana omwambaza bulungi mu kisiibo n'abeera ng'agenda akakinga mpola mpola tomukaka nnyo naddala atanaweza nnyo myaka nga 12 11 tomukaka yes gira gira obeera example gyali naddala abakyali abato gwe yambala nga bw'olina okwambala omwana alabire ku ggwe ojja kulaba ng'agenda naye apikinga up. So Mimi's Glamour basangibwawo ku Saapolo obeera ng'ogenda obateekingako enamba y'essimu eri 07 tugenda kujja nga tukyayisaamu obulango bungi nno ddala era ba clients tukyabasaba muleetere ddala obulango ate tubeere nga tweyongera okukola. Muzeeyi leero njagala kukolako kulikayo mu show ya David Lutalo navuddeyo webale kunyumirwa yannyumidde wanyumirwa show nnyo show ya Lutalo gwe mu bufunze wagiraba otya nga omuntu awandiika ennyimba ng'omuntu ayambako abayimbi ng'omuntu aludde mu music industry kuggwe Lutalo yayimba ate nga tetunagenda mu audience wise bino birala biki baana abaaperforminga abalala show ya Lutalo yali etya nekikulu mu byonna yali nnungi nnyo yayimba atya kuggwe yayimba bulungi nnyo bwe tugamba waliwo abantu bagamba ayimbi alinganga nnyonza kati ye yayimbanga ki waliwo ekivuga kye bayita lullaby kati waliwo omulere kale gwoyinza gwe bafuuwa mu tooni oba bangi bagerageranyiriza nga eringa ennyonza kale kati ate ennyonza n'ogiteekamu
effect gye bayita frenja n'olyoka ofuna lutalo. Kama lutalo si kintu kyakusaagirako. Kuba nzijukira twali tutudde awo n'oŋŋamba omwana oyo ayimba. Nze nkugambye n'oŋŋamba omwana oyo ne voka ejja kufa. Lwaki wayogera ekintu ekyo nti voka ejja kufa? Nali neeraliikiridde nga atandise nga bukyali. Yatandika bukyali show yagigula. Abayimbi bonna abazze bayimba bendabyeko bukyantandika kulaba music babadde kati oyo abadde wakubiri batandika nga bukyali n'amala late kati oyo wakubiri ku Kafeero kuba Kafeero ye yatandika nga bw'ayatandika nga ayimbe asooka n'ayimba ennyimba 16 n'alyoka ava ku stage abaana ne bajja ne bagiragirayo nadda n'ayimba 10 n'asembyayo 5 ze yayimbanga kati noono bwe yajja nali ndowooza nti ajja kuba afudde voko kubanga David Lutalo ye muyimbi mu Uganda be tulina ayimbira ku ki eza waggulu taina era ojja kulaba nti abaana bwe batandika ng'oluyimba tewaliwo oluyimba lwe basazaamuuko nti kiba ku byenkyamu n'addamu bwe batandikanga ng'owulira buwulizi bwaba bamutaddemu C ng'ayimba buyimbi baba bamutaddemu F major ng'agenda bugenzi n'atandika oluyimba n'alumala ate nga ennyimba ye si yene ya Champadas bagira mbu ate urucha aseeyo ye ng'ayimba oluyimba n'alujja gye lutandikira n'aluteeka gye lukoma kitegeeza nti he's a real singer and he's a vocalist. Yeah. Okay. So ndowooza mukiwulidde bulungi so nange njagala okwegatta ku muzeeyi okwebaza David Lutalo ebivulu bingi ebibadde awo ku Serena naye abayimbi nga babandi nga mbamanyi nako ne bayimba n'obawulira ng'akooye nga ayimba n'atandika okuba omuntu n'omulya ng'alinga flattings atandise okufulatinga olw'ensonga nti ayimbidde bw'oyimbira ku ki eza waggulu ennyimba eziddiringana oluyimba lwonna lwe bazzaako singa oyimba ennyimba 3 oluyimba olwokuna oteeka okufulatinga naye Lutalo ekyo kyo Katonda yakimuwa nti ye muyimbi ate alina ekintu kyotasobola kukkiriziganya nakyo waliwo omuyimbi era yalinga ayimba bw'atyo naye pozi n'omulala era waliwo ne Maria Mundagire naye ennyimba ye ne muvubuka bamuyitanga by then yali muvubuka Vincent Muwonge owulira nga atandikidde ebweru wa beati ng'ayimba ate n'amalira mu Mundagire bw'atyo bw'ali owulira nga atandikidde ebweru wa beati kati yabeera omuntu gwe bayita omuyimbi naturally nga ki nga muyimbi waliwo n'ababa abayimbi nga bayiza okuyimba naye abo they are natural singers. Yep. Okay. So bayimbi bangi nnyo ababadde awo ne bafulatinga ddadi ng'ate bayimbi ba bandi. So Lutalo ekirala watandika mu budde buli omu kye yali tasuubira nti by ssaawa 2 wali olinnye ku stage. Nze natya nnyo. Buli muntu n'akubalaga lwaki atandise mangu kubanga ennyimba yagamba ennyimba yalina nnyingi ate era ennyimba teyazimalayo. Tasobola zimala yalina mpitirivu. Ate nga takoowa kirala ddadi abayimbi babayimba awo naddala ba live baba n'amazzi banywa nnyo amazzi. Saalaba ku Lutalo ng'anywa amazzi. Kuba nti bw'aba ayimba talwana na kyayimba abantu ekibanywesa amazzi kuba alwana bulwanyi okuggyayo kyayagala. Eddoboozi abajja alwana bulwanyi oddijjayo naye yali ayimbisa eddoboozi lye nakyo voice. Abantu kuba waliwo omuyimbi bwe nalabako awo besaagala kumentioninga mannya ng'ennyo gye banywamu amazzi. Anti kyenkugamba nti ye tapika bufisi. Aba tafa bufi wano nga wakaze ku voko. Amalusu g'olina omuntu gakumala okukumenteyininga naye buli lwe weekaka okuyimba lese bakutadde ku ki enkyamu gy'otasobola kuyimbirako ojja kumaliriza nga ennyonta ekuluma era ojja kumaliriza nga otuuyanye n'omutwe nga gukuluma singa oyimbira ku ki naddala nga bakutadde ku ki eya waggulu. Ndowooza wano abayimbi David Lutalo gwe ndabye Cindy ne Cindy tatera kunywa mazzi ng'ayimba. Nze mpazi ate kye neewuunya ku Lutalo okubeera nti y'omu ku bayimbi mu Uganda bukyebeerawo ayimbidde abantu nga bonna abamanyi abalabi be ng'abamanyi era yagenze olaba ng'agendayo ng'agendewo omuntu gw'amanyi so si mulabi azzemu okulaba obulabi ng'agenda mu bayimbi okuva era natandise okulowooza ninga muti naye David ekivulu kya David Lutalo emmeeza zabadde za miliyoni 3 twabaddemu n'emmeeza 7 ate olwo emmeeza ezo 7 ku makya walaba ekyatutuukako nti ng'abantu bakyabukinga tables naye nga ziganga space tewakyali ey'emmeeza. Kakati kyenkugamba nti abo bonna abantu babadde bamanyi Lutalo ng'ate ne Lutalo naye abamanyi muki yabadde agenda mmeeza ku mmeeza kuba yabadde abamanyi ng'abantu. Ekyo nakyo nakyewunyiza kuba abayimbi batono nnyo abaali bagenze mu bantu n'agenda ku bantu be
obbalaga nti ddala musanyufu olw'okuba ozze physically. Ate buli session gye yakubye abadde akkirira mu bantu be kuba yategedde abantu bangi tebo zaabadde nnyingi nga talina bw'abamalayo. Ate weewuunye nendowooza Lutalo yakimanyiira ekyo eky'abantu abangi. Abayimbi abasinga obungi alemwa show olw'okuba alabye abantu nga abadde tabasuubira. Lutalo show yali etandika yali takkiriza nti abantu bajja kujja. Yali takkiriza. Naye ate nga ffe abali eno abaali bategeka emmeeza ze naki. Nga tumanyi akazitoke tuliko. Twali tumanyi akazitoke tuliko. Naye yatuuka ku ssaawa emu n'ekitundu nga tamanyi nti abantu bajja. Kuba baali gye yali ali nga tebamuganya kumanya biri eno. Naye yeewuunya ate bwe yatuuka n'atabeera nga waliwo omuyimbi nze gwe nzijukira gwe twaliko ku show yali Lugogo. N'alaba nga wajjudde. Okuyimba ne kumulema. Essanyu. Nerimujjula n'afa. Ate gwe walabuulidde Lutalo bwe yabadde nga alina by'ayogera. Yabadde nga wadde ebulago okwesiba oba ki ng'alaga nti he is used. Kukubeera n'abantu abangi kuba yali akisuubira. Oyo Lutalo yakolanga show buli January nga 3. Buli mu January yakolanga show. Buli January ng'akola show. Ate nga show ze abantu basasula balinga beebiri. 2-5 n'emmeeza. Naye kati abantu babadde bannange ordinary yabadde ya mitwalo 15. Nalabyeyo abantu abagamba nti tiketi zabadde za bwereere mulimba. Tiketi za Lutalo zabadde zonna nga nsasule mitwalo 15. Ordinary newankubadde kina amazima tugoogere nga yabadde ya mitwalo 10. Abamu balina tendency naye ogamba nti gundi kuba simwagala nja mwogerera bino. Nalabye abaana ababadde bapostinga ebintu Lutalo ajja kukitegeera nti nno nina nkabagiri enva nga bapostinga ebyokusaawa 8 emisana. Ogwo muze weeguli kati abantu bajja ne bakwata before nga mukyategeka then ne bagenda ne bapostinga ne bagamba bwati bwakoze. Nja kuwa amagezi abategesi promoters balemenga kukkirizamu muntu yenna not until nga abantu batandise okuyingira. Era nga bwe baba ndoza singa kibadde kirungi abantu abasinga obungi ba promoters mufune ebisaawa bye tussa ku bisenge nga bolaba ebisaawa by'omupiira tosobola kulimba ndi omupiira gwatandise leeti bakulaga nti omupiira gwabadde tegunnatandika kino kyekyabaddewo nga ono ne bw'ayagala okukapityalinga ekiri ku stage ne mu ntebe yonna nga essaawa eri emulaga nti zabadde zikyali ssaawa bwe ziti. Nekitabanga bo bwe wagira ono ali luno baddira ne bamukuba n'akafaananyi oba nga ali eri awummuddemu oba ne baleeta akafaananyi akakadde nga ali mu mbeera etasanyusa ne balaga nti yabadde anyiigidde biseera ebyo. So nze kyensaba Abannayuganda nalabyeko yabadde ani Rude Boy bamuyitani Rude Boy yazze wano si muyimbi waffe wa wano naye bwe yabadde ayimba yasabye Abannayuganda basupportinge artists baabwe kubanga Abanigeria babajjeyo gye babajje ne baleeta wanene abazaire ne baleeta abaki ne bajja wano Abannayuganda ne bagula tickets ne bakola ki ne bajjulamu ku ssente empitirivu ne bategeka wano ekivulu ky'Omunnayuganda omuyimbi waabwe w'ensi yaabwe. Okumanya nti Abannayuganda baga nti baagala ensi yaabwe naye tebajagala ne babeera nga ate tebakoze eki ba mu kamera mukwano omwana omuto yagakubeera mu kamera ne babeera nga ate abaabwe tebabawagidde ng'ate abaabwe baagala kulaba kati tulina abaana wano abali talented. Look at that young boy omwana oyo w'obulenzi Lutalo kuggwe mwana muto nnyo olaba gwe wasiimye vocals ze manyi wanene abantu to appreciating Abannayuganda bannaffe abalina talent tusobole okubeera nga tubapushinga bagende batambule ensi eno bagende batukiikirire okitegedde naye wanene Omunnayuganda dadi agezaako okulaba ng'afuluma wanene ate Bannayuganda bannaabwe be baagala omusuula balabe nti agwa olwo tuba tetuzimba ggwanga wabula tuli mu ddisuula. Mwanditiridde abayimbi mulimu abayimbi abamu be mwanditidde ennyo kati nga ba Moses Matovu baatambula dda abo boolaba baali mu Lwenzooli baali mu Afrigo oba basookera mu Cranes Band ne bakutambula ensi eno ne bagibuna ne bagigattako mu Cranes ne batambula ne bagenda ebweru naye tebalina dwe baali baagadde kuzibikira baagala kugenda balala. Naye bano balina ekizibu abaana abaliwo omujiji oguli ku myaka 4 kudda wansi
kuba bali mu myaka ana be bakangambe President Museveni we yajjira wano be yasanga bali mu myaka nga 12 be bali mu range eyo naye balina ekizibu ky'okuzibikira abalala obutaagala kuba nti nabo bakola ki bamanyi kuba balabika oba balaga nti nabo basobola okutuuka mu kifo bwe kiti ne bwe kiti naye nga tulina abayimbi bangi abalungi nze kuba lutalo oyo kwe nalabira nga muyimbi nze luyimba lwali nga tebatwagala batusosola ne mubbi nze kapapala saalutwala nga kikulu mubbi yajja nakavera era nze gwe yali ayimbira kuba nze mu sheeyi ffe twagikola ne Ashirafu yagikola sheeyi yategeka sho nenzanya ne tumuteera gundi muki drama mu luyimba olwo nga nze gwe yajja mu kyalo ngagamba ndi nandikulese mu kyalo kuba bwe natuuka kuno nandikulese mu kyalo nandikulese mu kyalo olwo kati yanzija mu kyalo nga ndese nga waliwo sho nga abakuba ebyuma nga mbe manager kati ye bwandeeta ate bwe twagira ne mugoba ne mukyala we ne mutwala gundi yakola bulungi twagiyita Mankatabu esho yatuumibwa Mankatabu yali nnungi nyera bwe natandikira okwagala ennyo olutalo nga oluyimba olwo yaluyimba engeri gye yaluyimbamu then expression zokka nga abadde alina byakola ogamba ono omwana bw'aba ayimba ng'aseka akulaga nti aseka bw'aba ayimba ekintu ekyennaku bw'aba ayimba ekintu ekyokusaasira omulala nga yesi gwe kituuseeko era osobola omulaba okusinziira ku expression kwegamba ennyimba za lutalo zonna ezisinga ziyina amakulu naye ate nga ye musajja bali babiri omu yafa kati yasigalawo gundi ayimba ennyimba ezisaasira nga Kafeerera bwe yaziyimba nga azze okusaasira ate n'ayimba n'ez'omukwano nga naye ate ez'omukwano zayimba siziringa bino byakugamba nti ayimba omukwano ataguwemuliremu wabula ez'omukwano ogubuulirira oguwa n'essuubi eri abalala batannabakufuna babaagala so lutalo nyinza okuba nga sirina gwe nyiza mugeraageranya naye newankubadde nga waliwo abantu abalala abasobola okuwakana bo nga balowooza nti ye ennyimba gy'ayimbamu si eyo naye nze nkukakasa nti muyimbi mulungi era nga asaana okugenda mu maaso n'okuwagira ennyo omukulu wa Atlantis salamu alaikum kaakati tuli wano Muzayika Gatto tuli mu kukola ne tukaaka tukubire ku mukama waffe tumugambe pagola zaakola kaakati bwatiwayo kapagola tuba tukuyiseeko nnyo Kagato nawulira agamba pagola ayagala ya fuuti mmeka ku mmeka wali wenkana watya ndowooza ejja kubeera wammeka otuyambeko luseke lw'amaanyi ojagalamu ekyesuubo emyaka gya mwami Kagato gyetaagamu ekyesuubo n'ekyesuubo okyokya anti pagola tosobola kukola ya myaka gya mwami Kagato n'otateekamu mwami weeyagale oba olina okwewuuba nga bw'oyagala n'owujjaalira ddala n'otegeera nti emyaka tegirimba n'olowooleza ddala wala nnyo nga n'abakiraba tebamanya ndi nakikuba luseke oluseke lunoga lugira ne lunoga kati tukitwale nti lunoze oluseke lwanoze dda tetukubanja Atlantis ngenda funa akadde ojja otupimire wali abaana bajje bapime bafune measurements bakolere ekyuma ng'emyaka gy'ogenda omala ku nsi osigala okikoonako n'ogamba kino kiva ku Atlantis fabrication ezintu bye baakola kino bagiyita Atlantis plasma design ebintu biva China wokka munnange batugambye onyola ekyuma n'okiteekamu buli design ekyuma kikola buli design gy'oyagala ate nga tuva ku milimita esookerwako paka ku milimita 2 bannange nze
abasajja bakolanga gate ya milimita 3 n'okula n'ogisangawo ewaka nga gate mukyayina yemu. Kitegeeza ebyuma by'okolamu byenkana n'enkumbi ya tractor obugumu. Ebyuma binywevu nnyo, ebyuma obuwumu bwabyo tebyogerwako. Gwakikoonako n'oŋŋamba nti tebanziye oba baakoze ki? Naye obiweta ki banna? Obiweta ki? Mashini zonna tulina kubanga olimu emizimu. Tulina ze CNC zonna ezisoma ensoma gy'osomye. Nekitegeeza nti olina ne ziri zi blazer. Abaagala gaati wanje. Olina na buli bugundi obwokya akalira akokya ne layini. Laser machine yako. Oba watuuse dda. Anna. Nga muli wama. Waba baagala okola bu necklace ki byonna. Byonna. Ate mwana ttu. Mwami Kagatogo kyali kupagola. Twaleta ne mashini okuba design zonna mu mbaawo. Kati banaade bakola enzigi nga bazeegomba China. Ne bakuba bifaananyi ne kati design zenzi. Gwe Sharifu oli wano Uganda okakasa. Obikolera wano oba otulimba obireetera mu container. Gwe ngwako obugwigo jenga bw'oyagadde ojongweko mu ndeeba. Tolagaanisa na bulagaanisa. Tobanga obijja China. Gwe jangu ogweko obugwi. Olabe ne materiyo gwenkozesa. Nze ne bakasitoma bagamba nti gwe ngwako tonkubira. Tugenda kugwako. Tujja kugwako tujjaawo. Abantu bagenda looza tubalimba. Twagala tujje. Gwengwako bugwi ogambe nti nzija abandi wano ku Toto mu ndeeba. Sebo. Wandi kumpi ne boda banja. Gwengwako bugwi ongaye nti ntuuse wano. Kati ndaga kino bw'okikola ndaga kino. Yo kya necklace. Display eri buli kimu tukirina. Mukama wange. Kale. Buli kimu tukirina. Naye mwami Kagato pagolayo yo. Sebo. Sebo ngenda kusindikira abaana. Sebo. Ekyo kibeere nga kiteredde bulungi. Kale mukama wange. Barakallahu fiikum sebo. Kale sebo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzeeyi pagola nti si yogenda gikozesa ki. Kati kyetugenda okukola. Kati nze bajje bapime wali ku dduuka. Bateeko pagola kati ekyesuubo tukitwale ebatugga. Ndikubuza. Bakola nyikumbuza n'ekyesuubo. Ayi ekyesuubo nze kyagaza ki wali ku dduuka bagenda kwewuuba ki. Tekigenda Nigeria. Buwaate. Wulirayo nno. Ekyesuubo kyebuwaate n'ekyesuubo. Naye lwaki tankolera ekyesuubo kyange kiri? Okitegedde? Akoze ati ate. Tuba tukubye nnyo oluseke? Bro. Akoze ati. Nti batukwana biza okugenderako. Nikagadi. Ndabikira ngatayagala okunziba. Kale pagola ogenda gikozesa ki? Kati kankuwemu ekyesuubo. Pagola ogimpe. Olina okuba omuyiiya. Anti kakati nze kati kyenkola bwonkuyiiya kwange nze kyonna nkikuwera wamu. Nze saagala ekyesuubo. Tompa kyesuubo, ekyesuubo kitwalira abaana. Olina nze kino kye nagambye bye tugenda ofuna mu bagagga baffe. Wagamba okuba essimu oli wali ku ki? Naye ojja kunnemesa nja kunzisa obwavu. Leero katumalirize tumukubye twawo baana akwata. Atera obutakwata. Ngenda tugenda mukubira ano nga tumaliriza. So bw'atyo muzeeyi wayogedde ku kuyimba kwa David Lutalo. Naye mu sheeyo nze ng'omuntu David Lutalo abantu abakwagala kye nalabye abakyala bakwagala. Ate si abakyala ab'amyaka 2. Abo taba mukyala abamuwala. So abakazi abakuwagira batandikira mu myaka 35. Era ne Lutalo gyalimu. Okudda waggulu. Emyaka gyo gikwagala. Nti n'emyaka abali mu 7 babadde mwebali. Banyenyeze engumba olaba nange ennyenya. Ng'abantu baagala Lutalo. So Lutalo nze kyensaba tegeera audience yo. Ate manya music mu maintaining. Osigale ng'okuba music ekika ekyo kyennyini ky'okuba. Tokyusa olw'okubanga generation gundi ezze generation eyagala ono. Bwe kuba music owuwo ng'ekuba ya identity yo. Abantu bamanyi ne bw'oba wakatandika bw'oti bamanya nti oyo Lutalo yagenda okuyimba. Ekyokubiri nze kyensaba Lutalo. Nga nze. Lutalo abantu bakwagala oyimba bulungi. Abantu bw'omala okuyimba tebajja kugamba nti yazze n'abayimbi bwe bati kuba Lutalo tagamba nti nze ne bagundi. Naye abakuyambako okuyimba bambi bambale bulungi
okusinzira ku bantu ku audience buli muntu kati gwe daddy omanya abantu bye baagala nze mmanyi audience mmanyi target buli muntu abeera ne target audience ye kakati bw'ofuna mukabya n'akuwerekera n'ofuna kibijjigiri n'akuwerekera n'ofuna kazi wekapo n'akuwerekera tuba tumaze otegeera b'oli mu kuyimbira nti oli mu kuyimba music ki kakati bw'otongeramu by Gloria Boogie ne bajja ne bakunama ate ng'era n'amaloboozi ate nekyala abayimbi abakoze concert nga mugenda yimba live bannamu abagenda bawerekerako mutegeera basobola live oba nedda n'ekyokubiri nze ŋŋamba bwe nti kino ky'olutalo nkikugamba mu bitatusanyusiza abayimbi bajja kunyiiga abamu ate bikwatako be selective si buli omuntu ogenda musanyusa ademe kujja kukookolima lulyo abeerenga embaata ebwekeera omulala abeerenga endiga ekaaba omulala ngenti oyo omwala wamulabye yagambye nyasyo oyo nno singa nabadde nina obuyinza nandimukubye mukubi ne mugamba nti abantu bayimba balinze bayimbi naawe ojja otutawaanya yabadde akola ki ngaayo anyumya bintu bye yabadde anyumya nga agerezaamu abantu embeera eyaliwo ogambye lutalo yayimbye nga lullaby ono yabadde ayimbanga ki nga bw'omanyi embaata gye bagoba eweekeera gwali owulidde endiga oba entenga ekaabira ennyana yaayo kati lutalo be selective omanye nti nawe omuntu atukogamba nti nze gwolaba nayimbako ne lutalo nga gweki gwoli waggulu nga omuntu agamba nayimbako ne lutalo olw'okuba eddoboozi lyange eddungi nga kubagerageranyiza abantu abayimba obulungi so si gwe olw'okuba gundi ajja kugamba nti bw'oba toyagala bayimba gwe walabanga laketuba amala gayimba n'abantu bonna gasiya no be selective daddy kyayogera kituufu omanye nti nze waliwo n'abantu bennamula byayimba nabo nga naye yesitaza naye oba olwokuba baba bamuwadde sente sikitegeera lutalo be selective salawo olinako Rema Namakula yeewadde ekitiibwa Namakula amaze okuyimba bw'atyo bw'ayimba yeewadde n'ekitiibwa azze n'ategeera audience banna audience ya Serena mugyegendereze abayimbi mwegendereze audience ya Serena nze nayagadde Rema ennyambala gye yayambadde oyo lubeerera ayambala bulungi mwana gwe Rema ayambala bulungi ne lutalo olaba lutalo kale abayimbi bamanyi okwegiraagira bintu bye bambala ne biba nga tebitegeerekese nnyo naye olaba era buli lwe yayambadde nga buli lwakyusa engoye z'abayambadde olaba nti nno ayimbira bantu bakulu ekitegeera ate namwagadde nnyo si bye n'ayimba n'abuuka n'alinnya ku mizindalo n'akola biki no ayimba gentleman yandibadde ayimba bwali bwe yeeyisa n'olwekyo era n'abayimbi b'oleeta abakuwerekerako nabo basigale nga shoyo bagiwa ekitiibwa oba oli ayimba kale tetuganye Gloria Boogie wandizze n'oyimba ebintu byebyo naye tegeera audience ki gy'ogenda oyimbiramu osobola okwambalako obulungi n'omanya nti audience gye ŋŋendamu yaba 30 and above waliwo muwala era eyayimbye eruweero muwala ki yera yayimbye ne lutalo n'akunamira abanennekanirabika erinnya lye sirimanyi n'abakubira ebifaananyi nga yambadde akagoye ka white ng'ate akapale nako nga kalabika n'okutama simanyi kyobogeza kewabenga luweero kawabe bonna bayimbi ba Uganda audience ya lutalo ndala ddadi y'abantu eruweero gyakunamira bw'atyo ewaka waabwe bamukubuuza nti naye naawe David olimba n'otuleetera omuntu bw'atyo atuyimbire lutalo lekera osanyusa abantu ate olaba wenjagalira abantu bakajanja nga Rema Namakula Irene Namubiru Juliana Kanyoomoozi abali selective mu bintu abanamuyambako bali selective awo wenjagalira ne papa Misa Kisemakula tagenda kusanyusa muntu yenna ayagala kusanyusa audience if you're going to perform ogenda kwambala bwoti because abantu bange balina ekifaananyi bwe bandabira naye kati oli Shakira ozze bw'owogiragira bwoti ku bitundu by'ekyama bya David Lutalo maama waali wali mumanye nti buli muyimbiri wakola show abantu be ab'omunda aba family bajja ku shows kakati kiki kyewekukutiriza kwoli si ate takulazeeyo nti oba oli mukyala we niba oba mukyala we ate daddi n'ekyala abantu abo bategeere nti shows eziri corporate western addanga nti bazze kulaba Misa Kisemakula balutalo abo Irene bajja n'abaana baabwe kuba amanya eno show eri corporate kyekiringa omuntu okujja mu theatre n'asangayo ebyesittaza era nayo tadda
kuba omuntu bw'agamba nti agenze mu show ya Shakira amanyirawo amanya kyagenda okulaba ngenze kulaba buseegu bw'agenda mu ya Boogie omanyawo ngenze laba nude tosatwala mwana mu show ya Namakula omanya nti ogenze kuwulira music otwala maama wo n'omutuuza n'omugamba maama tuula wano n'omwami wange atuule wali ne balaba show ne bagimala nga tusuubira Rema Namakula obutakola butabanga ate beesittaza onkitegeera so n'olw'ensonga eyo dadi kyagezaako okubagamba bannange be selective manya target audience yo biki byeyagala na biki byetayagala abawimbi banne babandyagadde okuwerekerako gwe bawa amateeka tenyambala egenda kuba bweti bino bwe biti ne bwe biti tetugenda kubikola so David you're doing a very great job with your vocals but be selective abantu bajja tuuka bakyawe concert sizo olw'ebintu byotandise nga bw'omala bwoti okuyimba nga bo batambula nga bavaawo nga batya ebirala ebinaddako lutalo alwakubeera nga yatandika okuyimba nga gundi waali Elishama singa lutalo ayimba na Elishama kuba ebyo lutalo buli kyakola wamala kye yali ayagala ku bayimbi era kyova olaba lutalo yayagala gundi Elishama yayagala nnyo Kabuye Ssemboga lwakuba nti buli kodi buli kiji omuwa agiyimba ate n'amalayo kye bayita octave mulungi nnyo lutalo tukwebaza nnyo era nkwebaza nnyo genda mu maaso tova ku njiya yo gy'oyiyizaamu omanyi okuyiya ennyimba ne ziba ne kibbiri n'aba ng'agenze mu maaso ne bw'ayimba oluyimba walutuuka mu makati ate n'addamu n'alinnyisa ki nga wayimirira ago n'aleeka n'awanika olabira dda nga waliwo kye tuyita bw'aba mukazi nga yayimbye abeera ayimbye discount kati lutalo asobola okuva ku level y'okuyimba gundi kye tuyita oddoboozi okubeera wa treble mwayimbira oba mu unison n'ava mu unison ate n'agenda paka mu discount lutalo akisobola so lutalo big up so kati umulemu nnyo katono naye njagala okugenda okubeera nga ate mpumulamu mbajjukize nti Manda Express Cargo bakutikkira ebintu okubijja e Turkey ate ne babeera nga babireeta wano so gwe wenna ali e Uganda ng'oyagala ebintu okuva e Turkey beera ng'okozesa Manda Express Cargo balina ka customer care kalungi nnyo ddala ate beesigwa beera nga ate obeesiga ogambe nti Shamimu bano yabatuwanga kirabo beera nga togaana kutuma kintu kyonna kyonna Turkey nga waliwo Manda Express Cargo teweeraliikira sente za air ticket bwe ziba zikubuze teweewola tuma Manda ojja kubeera nga ate abireeta yes n'otunda nga bw'omuwa sente nosasula busasuzi kilos ate nga kiro ye etagiseera musobola okubeera nga ate mwogera teri dduuka liri Turkey nga talimanyi nga litunda bintu obanga naye tebamumanyi nga era naye tebamumanyi so beera nga ate omweyuna owa Manda Express Cargo mwami ali e USA bamuyita Honorable Kasule yankubira jjo essaawa nzaalinnyo ez'okumakya Honorable Kasule Zubeida akwagala nnyo ayagala nnyo Kagato n'agamba nti bw'oli bw'ogenda e US nti waakiri omutemyangako naye n'akulabako nebeera nga ate mubuuzaako omanyi abantu be US bwe tuba tutuusa ate temutera kwagala tulaba sikitegeere oli agenda ajja kundaba Honorable Kasule kale Honorable Kasule tukutumiddeko era ndowooza ali eyo US ali California ali gundi ali gyali ali Massachusetts kubanga nawe bwe yabadde annyonnyola okulonda bwe kwabadde yabadde annyonnyola nga agamba nti wano gundi teyatawaana na kujjawo Trump kubanga woolina obululu oba tewali nsonga ekutwalayo okukubayo campaign okay so ate ye Lemfire akugamba nti ali gwe e US Honorable gwe ali e Canada ate gwe ali e UK London mbeera ng'okozesa Lemfire okusindika sente eka ate bw'okozesa kodi ya Zubeida bakuddizayo cashback wa $3 lwaki nange gundi tansindikira okwo sente gundi Honorable Kasule tagwaddeyo kasente yangambye ajja zisindika naye ndowooza tumugambe ekyo Honorable Kasule tusindikire ku sente omukulu ate abeere nga yeeyagala ku kodi kozesa kodi yange abeere nga ate omukulu yeeyagala ndaba kale kati katweyongereyo ate tugende mu maaso okyali ku Real Time with Mimi okyali ku Executive Media subscribinga likinga nkyayagala okujjukiza nti nne Muzeeyi Kagato mwebale kumwagala mwebale kubeera nga ate mumuwagidde mwongere ddala okumuwagira teweerabira nti ayagala genda Dubai naye visa ayina eya tiketi gy'atalina
go wenna yandyagadde okwala ku muzeeyi ng'alinnye ku nnyonyi beera ng'ate omuteekamu ensimbi ya air ticket. Oyinza okwagala okunsisinkanamu ng'oli eyo. Ng'oli Dubai. So n'olw'ensonga eyo embeera bw'etyo bwekyayimiridde. Ye ika photographer and videography bakugamba nti ekifaananyi kyo bakikubira ddala. Leeta omwana we babeere nga bamukuba ekifaananyi ekirungi ekitali mu kinzaali omwana asigale nga mwana. Basangibwa ku Nkrumah Road, kizimbe kya Life Building, room K08. Tukyagendera ddala mu maaso. Bw'atyo muzeeyi bw'atemyetemye show ya David Lutalo. Nalabye ne extras zonna zaakoze bulungi. So ekyo David kikulaga nti abantu bakwagala gwagenda okuba disappointinga. So try you as much as you can oleme ku disappointinga abantu abo. Era bwe ngambira lugamira omanyi abantu abamu abayimbi naddala tobola mwali mwewunya kafeero shows engeri gyalinga azikola naki. Nga ye abeera ne producer wa gundi eyo. Washo nalabye nga muri haso babera bateye kuba ne ba producer na kukozesa nagamba nsibu sagala bino byozina nodde I don't like it njagala bwozina koloti kuba abantu abazze baagala kuwuliriza music wo njagala okuzina kwonna ozinenga oluyimba lugenda kuggwa naye wano okutagala kudde n'abantu baluzinga attention neddobozi lyo likyankala nabo obanga weetalaatala nnyo yovola bayimba obulungi ennyo tebatera kukola ki tebamanyi kuzina. So Lutalo akola ku music ku production ya music wo sigamba ku recordinga wabula kuwanongo olina shows muongeremu amaanyi ayongeremu amaanyi show yereme kubanga yebakidde oludda kati show yo yebakira kuggwe wekka n'abalala bwe bajja bagwa bugwe ku stage. Don't allow anybody atakoze rehearsal naawe kujja ku shows ajja kuttira shows kuba gwe oba omaze okutegeka kyogenda okukola. Ekyokubiri beera n'amateeka agafuga show yo nga agamba nti nja kujja okuyimba omugamba nti leeta engoye z'onaayambala nzirabe. Wallahi bwoti bw'onaayambala nti singa oluyimba lwonna ate ogamba producer wa show yo oyo alabe muntu wabagenda ku stage nga ambadde nga bw'otayagala bamugaane. Bw'ajja n'agamba nti nja kwambala engoye zino show eno nja kuyimba ennyimba mmeka nti nnya tojja kwambala otya nti luno na luno bamukubiremu ekifaananyi ogifuule ebeerewo nga continuity. Bwe mukutuuka ku show ng'agenda sirwa ayambadde mugambe gwe tojja kgenda mugaane. Amateeka abantu bwateeka ennyo ku mateeka ago lw'osobola okukola ekintu ekirungi. Kyova olaba amasomero ge tuyita traditional schools bakugamba nti kino kitambula kiti kino kitambula kiti teri kino bagamba nti temusiba nviiri ne bw'oba mwana wa mugagga yenkana ki ne bw'oba waani temusiba nviiri ne bw'okomba evvu ne bw'ova eri n'okomba saluuni eri ku geeti ng'oyingira awo balina ate saluuni nnungi nnyo ate balina ne levo y'enviiri gye bakomako balina levo gye baagala abaana tubaagala ku nviiri bwezi n'olwekyo gw'ayagala osibisa omwana w'enviiri tomutwala kati kyekimu bw'oba omanyi nti ogenda ku show z'abantu bwe batyo nga tosobole kwambala bulungi n'oyimba ennyimba zo era totawaana lindo n'ayimbiranga bali abayimbira eri gye batamidde mu binanka mu bikaali eyo naye wano nga oli alina show egyategese Lutalo district atakoze kyoyagala bw'aba akukyawe kuba si yakuyigiriza okuyimba. Kwegamba show z'emitwalo 15-20 bukadde busatu muziwe value yazo. Ate n'ekirala mumanye nti omuntu okukkiriza obeere nti oli part ku show ye nakyo si kya muniino ate gwe n'oyagala ojje okudole kuba audience batiyazze laba mu ba extras eba ya Lutalo era ky'obola bayatandika ku ssaawa 2:30 yali atandise. Lutalo ekyo nkikwebaza nnyo weebale ddala abayimbi abasinga obungi abantu bajja nga bazze kulaba mmwe ne mulyoka mukola ebintu ebitategereka. Manyize ndi critical nnyo naye abayimbi abantu abamu olwa baagala ennyo muyimbi nti n'oyogera ku muntu waffe nze bw'oba mwogeddeko si gwe njogeddeko n'olwekyo saagala ommambire naye Lutalo kye wakoze nakwagadde nnyo abayimbi abasinga obungi bambala bigaalubindi n'otabalaba. Lutalo ekyo takikola kikikola bira abayimbi bw'oba oyagala okukakasa nti abayimbi abakola obayimba obulungi n'abakola shows ennungi balina kwambala batya olijjayooko ku eri wamalazi show yonna gye yakola olaba oba yali ataddeko ebigaalubindi kati bantu basasudde ssente kukulaba kuba baagala okulaba mu buntu ate n'osaako ebigaalubindi ate neweejaka n'oyambala ebiki yambala obeerenga ggwe kweyabayi nti bw'aba akwagala nga buli lwojja amanya nti gwozze oyongere okumwagazisa n'abantu abalala oyongere okuba nti obateekamu omutima ogukwagala. Ekirala twewale nnyo ennyimba eziwemula show ya Lutalo yabaddewo nga timuni luyimba luwemula naye abantu yabanyumidde kitegeeza nti abantu banyumirwa ngeri gy'oyimbamu na ddoboozi lyo so si bigambo biwemula by'oba oleeseemu. N'olwekyo abayimbi twewale nnyo okuba nti ennyimba oba tukozesa abayimbi abalina
abaagala okwesitazisa abantu shows ezo zolaba eziri corporate abantu baleeta abaana baabwe bakadde baabwe na buli bantu bonna nabadde ne muwala wange yabadde ayita ne maama we ajje naye ne mugamba nti oli tomuyita ssaawa zino ajja genda mu ssebatta ye waabiri naye tujja mutwala eyo tetulina kyakkola maama w'omwana agenda alabe ku ki nange nti wenkyamukira nga nkulaba omuleese naye alabako ng'ate naawe wooli ng'ate tebatuwemudde so show ya Sebata naye ejja kubaayo mujja kubanga mugiraba gye bujja so mbeera mwetyo yemu nsaba ba stage managers tusobole okulimitinga abantu bano abalinnya ku stage kyampisiza bubi it is omuntu okwagala okufuuwa nze erina lindi okwogera eco okay eco Peacock. The Lane Soldiers are in place. The Lane Soldiers are in place. Teyali yomanya gachi soga. Kile cha ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba Ecop. Tiyali yoko maina gachi soga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye uchi. Anti chemberere. Twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kakwiduka wagula sigala waisi ayo balwacho obwongo bwagemyanga bifu ayo ojabo bakutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babaira banwanga sigala abakaira abaire ezira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omuti gwa sukali era okomekereza ngo ize na sigala memboko Daniel. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Omuyimbi we ne waliwo abasukanga nammwe mubalaba but I don't know amateeka galagawa mu industry bannange stage nefuuka ekyenyinyalwa stage nefuuka nga ttooyi nga buli omu ayagala alinnya bulinnya stage leero ndowooza abantu bambategeeze kye bayikola bwe tuba eyo show eyo yabaddeyo David Lutalo yabadde show yabadde concert abantu bayiza obutabyawula babyawula batya bweba show otuula n'olaba bulabi bweba concert bategeka ne balekerawo we munaazinira nga bali bakola ki nga bali bayimba batya nga bwe bayimba kati bwe yabadde bima nga abaga gwe tewalaba ndi mwazinidde ng'eno mwagenze nga ku stage stage bagizimba nga kuliko abantu we bagenda ozinira kye bayita concert balekerawo ye concert oluusi bayinza okukola ndi bagenda kuba dance show temuba ntebe bwe bakuba mwenna ne muzina mubanga abali ku cocktail kati abantu bamanye show bajawule ku concert ne ku dance show kati Afrigo bwebe ekuba abantu bazina ekuba concert iba tekola show oluuse manyo kuba dance budansi temuba n'entebe zonna ne bazijjamu shono yabadde atulaga ye ekikye kweyaba nti gwe tokkirizibwa kulinnya ku stage n'ebyo mumala kumanya ekyo kyokka kikyusa omuntu timing distracting omuntu mu theater nokikkiriza tebakikkiriza ate oba theater tekkiriza nakugamba nti okwate ssente tubikola byonna mu bumenyi bw'amateeka era naye alimu akempisa kenayongedde omulabamu emirundi egisinga obungi bambadde nga bamusenenga era oluusi aziyiwawo nga naye ate abantu bo balowooza nti alina zimukwasa nga takyalina kyakkola olwokuba nti ate nabo bwobalaga nti kati waliwo omusajja eyantamye nga tava ku stage sajja oyo singa nabadde nina obuyinza ngalinga atamidde obutaddayo kulinnya ku show ya muntu nga buli muyimbi ajja mu distractinga n'engolo nebuuza tewali stage manager waliwo omugaso gwa stage manager gwe gukidda stage manager kubeera kutege yakulira ebinagenda ku stage yafaayo okulaba nti kino kyetaagisa na kino n'okuteekawo ba monitors kati abo ba monitors ababaddewo twabadde nabo wali wabbali awo naye tebakoze mulimu gwabwe show yabanyumidde okusinga abalabi abasasudde ate omulimu gwabwe ne bagukola ki ne bagwerabira
nsaba bwobozeyo okola oba nakola show yenna abantu bano abetawulira ku stage olutadda bwoba otuusiza kufuuwa sebatta genda tekawo ssente vaayo oba si kyo bw'oba osobola kolanga abalala bwe bakola national theatre yayinanga eddanga erina obubbo bwalingawo bbali naye bakizuula nti obubbo obwo nga sente bwe zigendamu oli bw'aba ayagadde ziwa muntu specifically nga tazifuna mulimu abantu abajjanga ne bazitwala si bantu balamu naye nga kino bw'oba ogenze kali omuntu bw'omuwa ssente muviire ate tannagamba nti bw'ojja lemera ku stage mudde mu mazina kuba ye mulimu gwe si kuyigiriza mazina oba kuzinamu naawe tayagala bazina nabo show yagitegeka toliiyo nga temuzinye therefore ejja kuggwa ne boonaba nga togenze kuzinira ku stage muleme kutawaanya na kumala ku mirembe bano abatudde entende nga balaba show yaabwe ate ebintu egisinga be mwetawulira mu maaso baba basasudde nnyingi ko okusinga z'osasudde ggwe ajja azunga wadde tumanyi nti olina ssente nnyingi nnyo naye nema kumala kubalala mirembe abatudde abali mu kulaba abanyumirwa abantu baleme kugamba nti nze sikyadda mu show ya gundi abantu basukka obungi jangu omuntu omufuwoddeyo otuule tujja kusanyuka nga bambi mukoze mugoberedde amateeka ago naye bye twogedde bw'oba nga tokikola bw'oba gwe tokikola ate tetwagala otunyigire wabula tubadde tugamba abo abakikola namwe abakikola tusaba mweddeko so muzeeyi ku mulembe gwammwe twalinawo basaala birungi twalinawo bajowanita kawalya mwalinawo abakyala abayimba nga bakooka bakaro nakimera mwalimu omuwala bamuyitanga maamaani erinnya limwana oyo yeyimba oluyimba Vincent. So abakyala abo ddadi bayuguumye ebifo wano nga Kiggaleini biki nga bakubira mu mabaala lwaki abawala b'ennaku zino olowooza bakunamye okutuuka ng'ebitundu byabwe ebyekyama bitambulira ku ngulunga bifuuse bya lukale tulinga abatunda emiyembe nga ye bw'atakunama bw'aba talina branding erega nga bw'olabyeko akavidiyo k'olabye twogera olabyeko nga bwe walaba ku show ya lutalo omwana ng'ekituufu ate n'ayongerako n'okukola ki n'agaayuula amagulu n'agawanika eno n'agagaayuula n'agateeka eri n'akutama n'olaba empataanya z'abaana zonna tuzirina era buli omu bw'omutunule buli omu tumanya empataanya era ye ne baba bataddeeko feesi ne balaga bulazi empataanya tumanya nti empataanya ya muyimbi gundi naye empataanya ya muyimbi gundi si empataanya zitambula mu byonna bakikolanga batya bali obutalaba temwalandooza ku mpataanya ya muyimbi ye sirina muyimbi gwe mmanyiiko kuba baali ekyali kisooka ekyali kikulembera byonna nga decentness ng'olina okuba ng'oyambadde bulungi okuyimba ku siteegi era abamu baalwangawo qualifying okugenda ku siteegi ng'osooka n'obeera ng'obackinga bubackings off stage Eagles yakikolako ekyo nga balwawo okugendayo ku stage kakati ekyo abaana bw'ovaayo bw'otyo ogenda okuvaayo nga oli decent mu nnyambala ekyokubiri olina okukakasa ensi nti ogenda kuyimba ebintu binaanyumira abantu kweyabayi nti okuyimbako ebigambo by'oyimba mu luyimba lwo bye binyumisa oluyimba lwo so si mbeera gy'onaabeeramu ne kibeera nti kati abaana ekibakunamya tebalina bye bayimba bibula n'agamba kambalage empataanya nga yengeri yokka gy'ayinza okudriving attention y'abantu ng'akunamye naye nga baluwa banaalwako n'abaana baffe ne babasanga era abaakunama bonna era emirembe egyo nabo tebaalwako kwaliyo abaakunamanga n'abamu tetwabategeera nabbategeera nga obuuza nikozi oli omwana yakunamye yaani nga n'amanya ge tebwasobodde gamalako kuba totunulayo mpataanya zino noga tezanyumye bulungi ate n'abamu batulaga empataanya nga zikutte ziringanga kiwi oyinza okumulengera n'olowooza oba yasoseemu pampa y'akaveera nga muno muddugavu nnyo n'obuuza ti kyamutuuzizza mu bisirinza nga ajja ku stage kiki so nga obutuuliro bwe buddugavu kati obambi temubutulaga nnyo kuba temwakula bulungi nnyo emabegaawo abamu mulinako n'ebituli by'empiso naye mubitulazeeraze tubuliddwa mikisa gitubuze ne mu ggwanga saategedde na kyeyayimbye ankunamidde nze ndowooza yakunamidde luweero yenna sirimanyi naye n'oluyimba saalutegedde n'oluyimba nange sirumanyi yabadde ayimba naye kati oluyakoze kyaki so nga kakati gwe bw'otunulamu bw'oti mbu babagambye ennaku zino ennyimba bw'oba toyina mbu bw'osookera mu kujja n'okunama mbu oturendinga n'ofuna erinnya naye tolwako tojja lwako tojja kuturendinga otulage empataanya kati gwe nkubuulirayo mujja lwako tolyawo waliwo omukazi omwana lumu alikuyisaamu leza nama bano abaana mubasaagira nako bazibu nnyo kati nkubuulirayo okunama tekigasa
waliwo omukazi yatambula n'ava ku Nakasero n'ayambuka paka ku Radio 1 n'awetera awo ku Radio 1 n'addamu nakkirira paka Nakasero ne bamuwa siringize 10 n'agenda naye naguno gwakateri amumanyi n'abantu okugera mu kibuga nga tebamanyi na kumanya ndi yatambulawo kati abantu batuuka ekiseera ne beetamwa bwetamwa nga kati nze yatambula naliwo naye natunula bbali siyinza nakubuulira bwe yakula. Daddy ntunuulira abaana kati abali ku TikTok nga bayimba ennyimba za Kafeero omwana atuula naawe oluyimba obudde n'aluddamu n'alukola challenge naye ng'owulira naye ebigambo abiwadde obudde ayagala nnyo n'okumanya byali bitegeeza ki abaakunama ebiseera ebyo baliwa bw'owulira oluyimba olwo ddala bw'oyagala okuname oba wuliriza buwuliza ennyimba nga Joanita Kawalya owulira wandyagadde okuname. Njagala okwebaza omukyala Mariam Ndagire abo bonna kati b'oyogera ne Mariam Ndagire bali decent abakyala abo gye baakulamu ate nga sise baakula bubi twandigambye nti kale bambala bulungi nti baakula bubi. Oyo Joanita nali kitaawe mumanyi twabeeranga nabo ne ba Moses Matovu era twakolako naye sho nga nkyakuba eŋŋoma eyasembayo yali 1983 twagikolera awo mu Happy Hours bagiyitanga Happy Hours awo awali taskis awo wetwakolera awo wewalinga hall eyo wetwakolera sho yasembayo taata wa Joanita ogenda n'alwala n'afa era olunaku olwo ndujjukira bulungi nnyo kubanga ne eri yayimba awo ne Gonza najja bonna waliwo bandi gye bayitanga Kampala Blue Stars kuba gundi yagirimuuko gundi yagirimuuko class nja kulaga ekifaananyi kye wano ne mama wa Joanita nakyo nkirina wano. So Mariam Ndagire ayimbye ennyimba ennungi nakati ezikyatulyowo emyoyo naye nakati ne baaba mutegese Mariam abamama baffe tubaleeta ate wandirabyeko ku Nanka gye baazanye sho gye baabadde nayo nga bulaba ebintu engeri gyayambalamu ogamba nti guno nina okulaba babiyita bijoowo kyova olaba omwaka ogujja nga tutegese second edition ya Hijab Nation. Hijab Nation second edition egenda kubeerako awards genda beerako awards ez'abakyala abambadde obulungi nga ssente bazirina bazifunye amannya bagalina bagafunye naye nga tebeeyambudde at least tubeere abaana baffe balirabira ku abo ba Mariam balirabira ku ba Joanita Kawalya balirabira ku ba Susan Bugingo balirabira ku ba First Lady ne bagamba bannange ku mwannyinaze Rosemary Seninde ne bagamba bannange okusinziira ku kino nange kanyambale bwenti ne bannyinaze bombi tebambala bubi kubanga ne Shamimu tayambala bubi Shamimu naye ayambala bulungi. Shamimu ki Malende ayambala bulungi ne Shamimu muwala wange naye era ojja kumwetegereza naye waliyo n'abaana abambala bulungi n'ayambala akasikati ng'ekoma wano naye ng'omulaba ali decent okitegedde naye abaana bano simanyi bakibugufudde omugano n'oyambala obubi n'oyongerako n'okutama. Omanyi lwaki abantu baagala nnyo okulingiza emmotoka ezirimu tinti okulaba ebiri munda kubanga kisabike kati naye bagenda kugamba kati gweyogera biti olage ki mukwano singa dabaga singa tulikwata ne tukwata Afrika ne bagituwemu Nairo Hall abawala abakunamidde ebbanga mujje nga mwambadde nga mwambala twambala string n'abaana ab'obusiraamu oba n'abatali basiraamu naye nga buli ayambala decently bakwate buli abambala abagandula ge mugamba naffe twambale string baterewo olwani we mudduke mukome eri mudde mulitegeera nti bemwolesa temuli bakwate abaana abambala amaganduula ago babambuleko olwo tetwagamba basajja twagamba bakazi bokka bakwate amaganduula ago tetwagamba basajja bakwate amaganduula ago bagajjemu ku olwo bateeka mu gistringa oba bambala obwo obuntu bwammwe wandi mubavumanga muga babyambala bubi munalaga ki naye banna ono gundi ono yani ono obulagala bujjemu olyoka olaba bwe gabalinga omunanansi mu buveera mujja tegeera nno nti bulijjo nno temulina kye muli abaana bakula abaana beebikka si lwakuba nti babikka lwa biiso batya biiso nti bannange baneebikka ebiiso n'emitima emibi abaana balina emibiri giri simuuthi emibiri gyakayakabagamba emibiri gikawerete muve kwejo ejama gye mutulaga nga giringa egiriko obundi ate nno ng'omala kulwana nnyo ogituusa awo ate era oluusi n'ogenda ojjayo nga olimu ebigondogondo gye muyiwako oyiro lw'ettirinyi
Yekati uleti ate lwalongoka. Lwalongoka na munga lulingo lw'enajjeera. Saapolo road. Hano naye batandise gijjamu ebinnya Najjeera. Gudo Najjeera. Oye. Najjeera wanne Najjeera tu. Naye nkyalo ate mbaga mambo ate ababadde bakola enguudo babajjeewo. Nze kugaa simanyi na simanyi oyo gwangere Fridi agawa bane fe kati ababadde bali agala tukoze tutya. Twatongere ddagala. Bati nange jo tujja ddagala era tugambako nti bannaye nze nkimanyi ze soge fe tuliko kye twogera bannange. Mukunamya ate mukunama ne mwongerako kutama. Okutama olaga abantu wayambadde bubi ate eyo niko ogenda giga nti empale y'omunda. Ogamba nti nika ya munda nga waliwo kye bategeeza nti ya munda. Kati muleme giteeka munda mukubenga ekikalu etambulire nga kungulu okuba ekikalu tumanye lumu mwagala tulaga nti mwiba bambadde za bbeeyi nnyo naye era ebbeeyi zaazo tuzimanyi tukola tukunamira mwe mutuletedde n'ebizibu ebiri ebingi mu ggwanga abantu bawoza biki ensi n'ebulwa ku buli kimu ekyayo ne kigenda nga kifa bufi kunkunama gye mukunama mutukunamira ate no naye akunama yennyini nabo tebali bulungi nze naye manyi bakunama kuba na bulungi naye nojja n'okunamira n'okutama namwe omuwala sinnamutegeera linnyo n'okutama ne tulaba n'ennika yakutamye bw'ati yayimbye luweero tetumanyi linnya lye naye n'okutama n'ennika ne tugiraba ne tulaba empataanyazo ne tulaba n'obitundu ebyekyama bwe biyitira bwebi ate tebyabadde na birungi sirabanga kati muwala yakula bubi bwati you looked like a donkey olabanga endiga ewenjudde ekikira it wasn't good saagala ate nno bambi simanyi singa mumanyi ate bambi wakula bubi kuba wabadde muddugavu muzibu ng'oliko enkululo z'omukwano mpitirivu nga wenda olabika oba luyinjiyayinja lwe lwakukulubula babigero nga wena yavuga nnyo ggogolo nedda bamukuludde bukuluza emirundi egisinga n'olwekyo nnyabo toddamu ttula bale tukooye ekimala kimala oba mutuvume naye tukoye tukunamira lega butereevu mu kabokisi kange onvume nje nkwanjuluze so n'olw'ensonga eyo bw'atyo muzeeyi bw'atemyetemye kyo ya lutalo betunyizizza mmwe mumanyi betusanyusizza mmwe muli baffe musubscribinge mulayikinge kibi kiwogerwako ffe tulina okubyogerako kuba shozi zaffe zijja kubanga zifa abantu bajja kudduka mu shozi abantu badduka mu bintu ebimu omwana bwakunamira ow'omuyimbi yena gwe tutegedde nti gundi ogamba nze nalumbye wano sirina kuba wano wemana badde saagala bankunamire nabadde sijjaawo shozi ze nnina okulaba nina shozi ennina okugendamu kitegesa shozi ne bateeka ne ku ssente ezo tusuubira bamama baffe okujja balabe tutuddeawo n'abaami baffe baami babitiibwa tutudde nabo mutukunamira ntudde ne muzeeyi okunama nakutte ku mutwe nekukwata ne ku maaso ga muzeeyi sonyiwa era nakwetonde negasonyiwa saategedde munnange tulaba nga tulasana bwe tuti emirundi egisinga omunyana tubadde tubyogera lwa bubi so ffe twakulira mu families ez'ebitiibwa so famire zaffe zimanyiddwa zitegerekeka ate naffe nga tuli bantu babitiibwa n'eddiini tugirina n'olwekyo mutuyambe buyambi ebyo mubikolere engeri gye mukolera ki mulinde nga waliwo festival etera okubeera eyo nyashi festival waliwo nyegenyege mulinde eyo era bw'oli tulaba ate nayo bayinza obbagobayo era nabo bagenda nga tuzze ate ffe tuleeta akajanja ku bantu abali mu nyegenyege ojjanga n'onkunamira wano ku mumwa bwoti n'oŋŋamba n'omugamba muzeeyi ki ekyakuleese bino olimuteeranga ddala wano nonteekako gano agazimba naye bannange mulekere awo bambi abaana ab'obuwala ebitundu by'ekyama nga biri nnyo ku intaneti bannange mulimba omuntu atya n'okugamba nti ogamba omwana we that is a private party ng'ate yagirabanga public party omulimba otya ndi private party bannange so naye oba kisoboka minisita wa integrity akola ki takola Minister integrity takola era muzeeyi bwabanga integrity office efuna ssente ezo ssente z'omusolo muzigulemu eddagala mu ddwaliro Minister wa integrity taliiyo bw'aba gyali ssente ali eyabwerera ali ku ssente ya muwi wa musolo agirya ye mukyalo oyo yaani ze simanyi oba na mukyalo oba na mwana omukyala bamuyitaani maama muveeko ate ye bwabanga takola lwaki ye bw'aba takola lwaki atutawanya singa okola singa tukumanyi ku bintu ebiri mu ggwanga integrity ogikolamu ki woofiisi ate waliwo ssente ezituufu muzeeyi ssente ezigenda president nga teziyina makulu kati woofiisi ya integrity ssente zigenda lwaki oyinza osanga naye ayina PS
ng'ovuddeko ku bya PS ayina dereva ayina emmotoka ezimuwerekera byonna kumala budde muzigulamu eddagala mu ddwaliro e Kawempe oba ne bwe baligulira buli ennamuŋŋoona kuba nalyo era libayambako ndaba era lijjanjaba bannansi wamma njagala okutumirako ku muganda wo Shamim Malende yabaaki baŋŋamba nti bamunankale anti nze saali engeri gyesibeerayo eyo simanyi kyaliwo omukulu ye zaake sigenda mumusaasira kubanga ndabye atambula nalabye akozeeko interview ate ne mulako ng'agenze okukyalira kwani ku Shamim kitegeeza ye yateredde naye Shamim ki ekimuluma embeera yava wano kati nga bw'omanyi engeri gye yali yakamala okujjanjabibwa oba baamukosa engeri gye bamuhamani ng'omanyi baagenda ne bajjako ettaala kati tetumanyi byakolebwawo ng'ettaala zivuddeko kati yagambye baamukulula ku madaala tukusaasira kyenawuliddemu baamukulula ku madaala baamunyiganyiga omubiri ndowooza ayina baali bakazi kambuuze abantu abo be baasindika mu nankani mu nzikiza nga bajjeeko ettaala nalaba abasajja nze nga basajja be bakwata abakazi be bakwata n'abasajja nalabako omukazi eyajja okukwata Malende then nendaba omusajja ate ng'abuuka ate nze mpulira nga Shamimu bwe yali alajana nga mpulira nga awulira engalo nga za kisajja ze zimukwatako nga zikwata wa nakyo kikulu ate bwagamba nti gundi ankutteko aba akutte wayinza okukwata ennyindo n'olajana nti akutteko alinawo era bwe bamukwata tomanyi bagamba n'omuyizzi bagamba mbu ngikutteko ku bwoya eba nnyindo nawo mulimu obwoya asi njikuttemu mu bwoya njikutteko ku bwoya eba nsolo ng'aziga katukusabire ove naye nsaba ekigambo kimu kino bw'ovaayo tukoleko abadde takola tukoleko akola Kampala district abakyala be wajja okukiikirira amanyi amazima galuma naye bakwagala okoleko bw'ovaayo tandikirawo fetukulinze wano ate tumanyi ojja kujjawo kolako kubanga Woman MP Kampala district abazze kukiikirira abakyala mu Kampala ebizibu balina bingi kolako ebiteeso byabwe bituukeyo bw'ovaayo weekwate kwata oyimirire nga zaake kye yakoze neyeekwata n'ayimirira tukoleko tukoleko bannange tewali tukole kati mpozi kyembagama abana ababagadde okubanga mbazze engulu pak sente zero buli kalango okuba wano ofuna sente nate bannajja n'oliera gwogambye agenda okuweereza buweereza bajja kuleeta tujja kukola ate bagambye nti bwe tuba tugenda egindi tugende nabyo tuba tugenda Dubai US ogenda US yaŋŋambye ayagala kumpangira ngende ku nanka ya Yuna bagiyita Yuna ogenda mu Yuna tugende ffenna so kakati awo ojja kugira ojje gwe saagala olinnya kirasi owakasabbuuni gwe yakukolesa kasabbuuni gw'ate nti mukyala wange simanyi ayagala kunzirukako obufumbo buyuugayuuga olw'embeera gye weeyisaamu jangu nkukanike nkuzzeewo obeere nga Fido omanyi kye bayita Fido oba obeere nga olutayimbwa lwa Sakabuzooba oba olwa tripod nga toli muntu wakusaagirwako ate va mu bino mbuno nakubye panchi emu n'engweri nedda mukube panchi ne bwebeereemu naye nga yabuvunaanyizibwa nja kuyigiriza mutabani wange nja kumuwaakalabe anambuulira ekyabaddeyo banagenda okudda nga bampoleza fatiiki endi bubi n'olwekyo ojja kubanga onkubira ku ssimu 0752 432 0752 432 amaka gatereere abali mu butiti eyo nammwe mbajjayo kuba mumanyi okweveera ogenda okugira oti nga Kagato yeevedde ali akoma Kenya onoonya munoonye obuuza nti oba kwali oba taliiko n'olwekyo ojja kubanga okuba essimu ezo zenkuwadde mbaagaliza kuba bulungi ye muwala wange atyantambuza ensi yonna kati mbuzaako bitundu kyokgendamu kubanga awasingayo olabika nga akola ki lowooza tukubire ku bigi tulabe oba akuwa ku tiketi ya Seba kale musiibe bulungi mweraba so kano ke kasembayo nga tugenda muzeeyi Kagato ne muwala we Zubeda Byantalo twagala okuwa omwana ow'obuwala agitwalenga okusemba kiyite last warning Namukasa weesonyiwe Diana Nabatanzi
Diana Nabatanzi si muntu wa ntalo. Si muntu wa ntalo. Diana tavuma muntu. Diana takina muntu. Abatamanyi Diana bannango. Manyi bannaye tulina ebintu twagala okubagamba. Muve ku bantu abamu. Abantu abamu baba bantu baffe. Ate nga abantu abatubeereddewo mu bintu bye mutasobola tubeererawo. Zaate oba njala okukutegeeza ddadi. Nti Diana Nabatanzi bamuteeka wali. Ne bateekawoko n'abamu ku bafamire yange. Owessasi n'abanga akuba essasi. Nzija n'ensendawo Diana. Wafamire omu ne muleka wali. Mwomu. Kubanga abantu abamu batubeereddewo mu bintu bye tutasobola bagamba. So Namukasa. Bambi. Tetwagadde kusooka kulumba kuba walumbyemu Nabatanzaawo. Kuwali tekwabadde kulumba kwabadde kuwalampa. Wawalampye. Naye naffe tukutegeeza nti tukuwadde last warning. Musiibe bulungi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.